Yo, this is Rock Pantilla the Natero mulungi bali kubanga ate okyaje ku mideko kansubire nti oli bulungi yonna najjo sinzira okubanga ate otuninze mawulire gannako olunaku olwalero mu maka g'abajjali ya Walda oluvannyuma lwa kitaabwe oba tata waabwe omukulu Haji Golobo kubanga ate ava mu bulamu bw'enseno olunaku olwalero kitalo nnyo kitalo ddala nnaku njerere era bibobe byerere lwe basembayo kubanga ate batulaga nti bawayamukko ne taata mu kaseera ak'essanyu gwe mulundi guno Jelia gwe yali asimbyeyo okujja e Uganda ebintu ebitamutambulira bulungi n'omukulu amanyiddwa nga Bruno K. Yes, baatwa ku katambi nga bali mu kaseera ak'essanyu maama abaana ne taata naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti maama ne taata baali bakola ki baali baayawukana dda so nga ate ye omukunja atasira mu mbeera eno avuddeyo kubanga ate atendereza omukyala Jelia Walda obutalekerera famire ye wadde nga yali yagaggawala n'atalabikako mu kuziika kwokka ng'abagagga abasinga obungi batera okubanga ate bakikola mu kibuga Kampala ne mu Uganda at large. This is my dad, it's my mom. This is my husband. Ex-husband. Kitalo nnyo bannange taata wa Jelia Walda afudde. Mukama amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Naye ani atalaba Jelia Walda bannange? Era kino kibeere ekyokuyiga eri abantu bonna. Jelia Walda nga abadde afaayo ku famire ye nga abadde atoba. Naye wano abantu abasinga ku social media abazadde abaleka eyo famire ye n'atagifaako akadde we katuuka nga mulimu afudde mu famire n'alyoka yeefuula afaayo ennyo. Mbadde njagala nnyo bazadde bange, mbadde njagala nnyo taata, mbadde njagala nnyo maama, naye nga wali babadde nga balamu nga laavu tekola ki. So okusindika okusaasira kwange eri famire ya Jelia Walda yonna ne Jelia Walda mukwano Mukama Katonda akugumye akadde koyitamu essaawa eno buli yali afiiriddwako ku parent amanyi kyoyitamu ne atasoja ne maama ne famire yonna otwaliza awamu ne mikwano gya Jelia Walda bane buli omu Mukama amugumye Katonda bw'atyo wasazeewo taata. Tusaba Mukama Katonda akutegekera ekifo ekiyoyo akuwe ofune ekiwumula eky'emirembe. Rest in peace. Kitalo nnyo kitalo ddala yassa abamu ku Baganda oluvannyuma lw'okufuna obubaka obuva e Namibia nga si birungi ku sayidi ya Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri bavuddeyo batyo nga bagamba nti bakkirizibwe basonde ensimbi ezijja Kabaka mu ggwanga eri Namibia at least atwalibwe mu ggwanga eddala era nga wano n'ebikolwa bigenze maaso kubanga ate biteekebwako okugeza ng'okufukamira. Jajja tukusaba sonyiwa okuba nti ebyengenge bizze kola kyonna kye tusobola tetuli mabega wammwe tetusobola kukkiriza Ssaabasajja kuba nti tetusobola mutwala mu ddwaliro lya mulembe lisingayo mu nsi yonna. Tuyina ssente tujja kuzisonda jjajja tuli mabega wammwe. Ssaabasajja Kabaka ayinza ki okuba nga ali Namibia ensi eyo kyabwe etyo twabalabye abataka. Mutuyambe bannange, mutuyambe mutuyambe tetuyinza kukkiriza Kabaka waffe kubeera mubwambe bwatyo. Eka twakuwandikira ndekiwandiki kino wakiraba nga kyakutuukako jjajja mmwe mutuukirya Kabaka Katikkiro Mayiga wakubiri abataka mmwe mutuukirya Kabaka namba 1 mulimirire ku magulu gammwe temutya tetuli basuku tuli beetegefu. Jjajja tukankuleka ekisembayo ng'abakuntindalokola jjajja Ssaabasajja Kabaka tayinza kubeera Namibia. Amalwaliro gali mu Germany, gali mu Italy, gali mu Sinagazo mujjanjaba. Mutuwe namba ko tuteeka ssente tusondere jjajja wa Ssaabasajja Kabaka tumutaaza okuva ku musalaba gwa Mayiga. Naye bajjajja tetulina enjogera egamba bweti nti oli bw'aba teyatya aba yalya. Bw'aba teyatya aba yakola ki? Naye bajjajja sisobola kibateekako nti mwalya ne mwatiddemu. Yes. Mwe temwalya naye mwakoze eki? Naye nga muli bajjajjaffe betwekakasa nti yemmwe Abaganda mbagambe nti Namibia mwagenda babalemesa okulaba Ssaabasajja naye temwalya naye oda oba byonna ebyakolebwa byabeene Buganda okulaba nga babalemesa. Sijja kwogera bingi bajjajja mbeere bagumu naye nga Abaganda mbabuulidde nti Obuganda ne Ssaabasajja biwambe.
Oluvannyuma lw'akabanga akawerako ye munnakibiina kya National Unity Platform ow'Amasaba Media ng'ali mu nkomyo olunaku olwaleero ateereddwa so ng'ate bo abavubuka abeesomye okuba nga beekalakasa nga beolekera ku Parliament bagenze maaso okuba nga tebakola omukulu Frank Gashumba okubeeyungako balwanyisa obuli bw'enguzi wabula ng'atono yabagambye kimu leave me alone. Weewaawo bo abatuuze b'emukono munange bwe batyo basitukiddemu n'ebipande mu kwekalakasa okulaga obutali mativu eri gavumenti oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo nezukusa ensonga z'okuzimba Ekoni City. Tugijjukira bulungi nnyo omukulu Ekoni we yajja wano mu ggwanga ly'e Uganda mwaka gwa 2022 era ng'ono yaweebwa ettaka eriwererako ddala mu district ey'e Mukono abeere ng'azimbayo ekibuga kya Ekoni wabula ng'ate okuvanga kwolwo taddanga ekibuga kino abakyogerako era nga bategeeza nti kyali kyakubalirirwamu obuwumbi bw'ensimbi obuwerako ddala 6 ezo nno za dola okiwulidde bwe tuzizza wano mu Uganda nga zibeera trillions 22 so ekibuga gavumenti ekyetaagako kopi naye nga bo bannamukono abagwa mu bitundu ebyo oba mu kitundu we basuubiza Ekoni oluvannyuma lw'amawulire gano okuba nga ate bagwa mu matu bakutte ebipande ne beekalakaasa nga bagamba nti tebaagala kubajja we bali kubanga tebawaawo omugwira Ekoni so beekalakasiza mu ngeri efaanako bw'etyo. Ensonga z'ekibiina kya National Unity Platform nga kikulemberwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga tebatalaga eggwanga era nga bano bali mu West zikyagendera ddala mu maaso olunaku olwaleero bwe batyo basazeeko abantu b'entuŋŋamu era nga bano baaniriziddwa mu ssanyu eringi wamu n'okwazirana okuyitirivu ddala nga kwa ssanyu weewaawo ye mwana muwala TikTok amanyiddwa nga Emily bw'atyo naye yatulaze nti essanyu lyamubuganye oluvannyuma lw'okufuna omukisa ogw'okusisinkana wamu n'okuliraana ku mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kale nakoseza experience ya Miki kubanga nange je nawulidde ya banange. Hi Bobby hi ejamazima Bobby is second heaven. Bobby Wine Kyagulanyi Ssentamu is second heaven iryegulu eryokubiri eryokunsi. Ensonga z'omukulu amanyiddwa nga Dean Luwasava okuvaayo n'alumiriza omukulu Honorable Joel Ssenyonyi nga bwe yatwalwa we yaweebwa ensimbi eziwererako ddala kawumbi kamu n'obukadde 7 tezinaba kuba nga ateziggwa. Mwana mulezi amanyiddwa nga Sami wa Mighty Family avuddeyo n'anenya abo bonna abawa Dean Luwasava amatu wabula ng'atera njagala otwala omukisa guno okutegeeza nti ono yaguze ebyuma n'agenda maaso okuba nga ate asetinga studio ng'agamba nti yasazeewo okuwa abaana bonna omukisa abaagala okuyimba naye nga baagala kuba nga ate bakyusa gavumenti eri mu buyinza era ng'ennyimba ze bajja okuba nga bayimba zirina okuba nga zikola ki zikoona gavumenti. Agamba nti recording yabwerere bajja kusuza bajja kulisa akaba nga koonoomala ku studio ng'ogenda maaso okuba nga ate okola oluyimba olwo. Kankwe ku bigambo bye byayogedde ku nsonga ya Dean Luwasava. Ku nsonga ya Joel Ssenyonyi kanjogereko kuba nayo weeri etambula ate nkwatako. Bannayuganda ekizibu kye tulina kwe kuwa abantu amatu oba okuwuliriza abantu abatasaana kuwulirizibwa, abantu abalina repetition enkyamu, abantu abatali competent ffe ne tubawuliriza. Kati muzeeyi Dean Luwasava olemereddwa ebintu bingi, olemereddwa amawulire, walemererwa ebisiyaga byakulema obikugusa buli kimu okikomyawo oba onoonya like wavaayo n'ogamba ogenda sula NUP mu mwezi gumu neekulema mu NUP n'olondamu Eddi Mutwe naye akulemeredde. Kati wuuyo obakidde Joel Ssenyonyi golowooza nga ffe abantu abeetegerera abali ku nkyukakyuka tugenda kuwuliriza oyo kasasiro busimanyi miliyoni lusansimanyi buwumbi bumeka tetugenda kubiwa amatu ebyo era ebyo bagenda obiwa amatu beba abatamanyi kye balwanirira abatamanyi kye tuliko tetugenda wandivuddeyo kuba Joel Ssenyonyi ogenda mu kooti tuba tumanyi era tetusuubirayo buwanguzi kuba biyamba mwe beenialimu naye ekikulu agenzeeyo kati gwatugamba mbu yali asimanyi yazibikira emisango olina otuwa obujulizi obulaga si kuvaayo buvi mbuleeta apartment eziri
Ye mwana muwala manyiddwa nga Mona yasawangalira UK essaawa eno musanyufu byansusso oluvannyuma lw'emisomo gye okubanga tegigenda bukwakku gy'abadde akakalabya era ng'ono yalangiriddwa ng'omu ku bayizi abasingidde ddala mu ttendekero gy'abadde agenda mu maaso okubanga ate asomera wabula nga bino bye bimu ku bigambo byegenze mu maaso okubanga ate ateeka ku buwanguzi bwe yakafuna mu misomo gye. Singa olumu tutuulako namwe ne tubanyumiza bye tuyisemu okutuuka wano we tuli ne tubanyumiza ku background wa family zaffe n'okulaba nga we tuli wano temwandinyigidde nga success abamu tuyise ewantu nga wazibu ebintu nga si byangu nga bikakali abamu fela stop ya family yaffe man temutulemerako nnyo okitegeera temunyigira bye tufuna okitegeera temunoona mannya gaffe neyalero njaganywe ba hustlers mwena abakozi mwena abapamba nabeeyi abakola buli kintu kyonna neyalero njagalira nyingire mwena enyongera okugamba abo bad mind man sometimes mutulekenga temumanyi biki bye tuyimiriddeko temumanyi n'omuziza ffe ziyimiridde zitya baana bamufe kabiritika family nga bwe gakutuka kati teri kiddawo. Let's go. Bise mu biwompo na miga okulabikako nga nange omuntu nakugenda musite tendwa naye kutoba amanyoberawo n'omuntu gwe nga tomanyi biti byayita man kutuuka wali okitegeera sometimes otulangako nene omubuuza man wagwani ovuga emotoka eyakabi naye sitole ki batandika ojja kunyumiza man emotoka eri beyond obulamu eri beyond enstuyo nyingi nnyo tomanyi biki byayisemu okugifuna oli ku dduuka lya munno olifiirako bufiizi oba okitegeera you understand yes nga tufunemu ebyo kansooka embanjulire mwena ladies and gentlemen tina yenze wendi mukama yamba abennugu bangi naye sifa abanoonya wano nina bayitirivu yes olulenzi lulwo ono ye producer Atini Pro yavuddeyo ng'agamba nti anoonya era ngono yabadde mu interview ku TVM awo yasinzidde okutegeeza eggwanga nga bw'ali singa and searching era agamba nti mwetefutefu okubanga yaniriza ekijujulu kyonna ekinamuwa emirembe ekinamuwa essanyu gwe kasita obeeyo ng'olaba nti osobola okumakinga naye munaakwatagana ye kyayagala peace of mind olw'omukwano gukole ki gukwajje oba guseke. Y'omuyimbiliri pazo byamwononekedde dda wenjogera essaawa eno bamusasuza nsimbi oluvannyuma lw'okubanga ate alemererwa okutuuka mu budde ekapeka omukrono okusinziira ku maneja mu kifo ekimu ekapeka bamupangisa okubanga ate ayimba era nga yali yasaba emiliyoni 3 eze Uganda wabula nga ate deposit yakwatako miliyoni 1.5 wabula nga liri pazo mu kifo yatuusewo ssaawa 10 ez'ekiro ate nga bali bamusuubira okubeera ku siteja ku ssaawa 7 ez'ekiro oluvannyuma lw'abawagizi obutamulabako bagenze maaso okubanga tebe ecwancwana ne boonoona ebintu amacupa ne bagamenya obutebe ne babumenya holo mwe babadde kigambibwa nti nayo amadinisa bagakakkanyiza ku ttaka awo nno maneja w'ekifo kino we yasinzidde n'agamba liri pazo nti akole ki asasule akasente akaseseme ate nga ye liri pazo abanja ka balance agamba nti ye yatuukiriza ogwogwo okubanga ate yatuuse mu kifo wabula nga ate okusinziira ku driver eyabadde ne liri pazo agamba nti ono yabadde akwataganye olunaku lumu ng'alina program eziwerako ddala ng'ava kuyimba mu bifo ebiwerako ddala ebyenjawulo kwe kusalawo asembyeyo kapeeka wabula ng'ate yatuuseyo kikeerezi. Ogwo si gwe musiiba gwokka omukrono gwagenda maaso okubanga ate iriba nagwo alina omuswiba oba omusiwa omulala ogumusimbye era nga guno guva ku luyimba olupya lwe yakaggyako akawuuwo lwe yayimbidde omukyala amanyiddwa nga Irene Ntale. Oluyimba luno kigambibwa nti yalujja mu luyimba lw'omugenzi Kato Luwama awo nno we basinzidde okubanga tebamukuba mu mbuga z'amateeka era nga bamukubyemu si balala kwe kuli omutabani w'omugenzi oyo abeera mulekwa nga munnange ayambibwako omukulu amanyiddwa nga John Segawa. Bano batuterera pazo mu mbuga z'amateeka nga bagamba nti teyafuna lukusa kuva gye bali okitegeera ng'anaddamu oluyimba luno era nga wano copyright issues zabiyingiddemu dda naye ng'era liri pazo mwennyini yayogerwako yavudde n'agenda maaso okubanga ate ategeeza bannayuganda nti essuubi libabeere ttono okuba music ku international level kubanga munnange nti tekijja kusoboka nti ensonga teri ku accent yokka oba ku ngeri yokka gye bayimbamu music waabwe wabula
bonga bo bannayuganda musically bannafu okutuuka ku level eri eyewala. Agamba nti waliwo ekyokulabirako ekya Peter Mills nti yayimbanga wano ennyimba ze nga ne accent gy'akozesa ogiraba eri ku international level, naye kati we twogerera yagambye oba ali side za ntebe eyo atudde ebya music yabiva nako. Naawe ekyokulabirako ekya Navio nti naye yagezaako naye era ebyavaayo mwakola ki mwabiraba, teyasobola kubanga ayimusa Uganda. So ne ku ensonga eyo ye alaga nti essuubi alina ttono erya music industry okubanga ate esituka okutuukira ddala ku ddaala liri erya waggulu. Emabegako eyo tujjukira omukyala amanyiddwa nga Azawi okuvaayo ne yeemulugunya ng'agamba nti kyeyalaba ku bannayuganda abasinga obungi tebasiima, era ng'agamba nti abayimbi bangi bawandikidde ennyimba mu music industry naye ne bamaliriza nga tebazisiimye. Abamu ku bo bazituulira bamala kutuuka mu injale ne balyoka bazijjukira nti Azawi yampandiikira oluyimba ne balyoka baluggyayo. Kakati nno omu ku bo yeesowodde era nga simulala mukyala amanyiddwa nga Carol Nantongo ng'ono agamba nti alina disappointment nnene nnyo mu Azawi oluyimba lwe yamuwandiikira nti terwamakinga bulungi na standard ye nga Carol Nantongo, era ye yensonga lwaki yalindako okubanga ate alufulumya kubanga mbu lwetaaga okuddamu okufumbafumba ennyo okuluwa obudde ennyo lusobole okubanga ate lumuyingira bulungi naye nga talufiiringa ng'omuntu mbufunze teyasiima. Okitegeera so nga ate ensimbi ez'okuwandiikira omuntu oba oziwaddeyo oba wazisasula. Ate nga ye Fire Baby bw'atyo naye yavuddeyo mu interview emu yasse n'ategeeza nti bannayuganda bangi balina ekifaananyi kye bamulabiramu era nga tamanyi nti oba ayinza n'okukikyusa kubanga abangi ku bo tebamanyi sayidi ye endala, tebamanyi Winnie Nwagi omuntu mulamu, tebamanyi Winnie Nwagi omukkakkamu, omunyumi oba omusanyufu, bamanyi Winnie Nwagi kibanda, era buli omu nti bw'awulira ku linnya Winnie Nwagi amanyirawo Migere, Nsambagere, Mpipwapwapwa kubanga bye bintu bo bye bamulabiramu mu mawulire. So mu ngeri emu oba endala alinga gezaako okugamba abantu nti tebandimujajinze ye nga Winnie Nwagi kubanga ayinamu ak'obuntu abantu abatamumanyi ke batamanyi, so nga ate abo bokka abamuliraanye oba abamuli okumpi be basobola okubanga ate bamunyonyolako obulungi oba bamutegeera obulungi nti alimu sayidi ey'ak'obuntu. Ate nga ye mwana mulenzi Zex Birangiranje yavuddeyo bw'atyo n'agamba nti yeenyumiriza nnyo mu Bobi Wine era nga yeebalanga omuntu omu ku abo bannamukisa okubanga munange yakulira oba yayita mu mikono gy'omukulu Bobi Wine. Agamba ye buli kimu kyakola ali inspired by Bobi Wine, so na buli kimu ekimutuuseeko essaawa eno yeebaza bwebaza Bobi Wine. Okitegeera ntaba kuba Bobi Wine teyandibadde kino kyali kati, so n'olw'ensonga eyo agamba credit yonna agiddiza omukulu oyo. So nga ate ye Bawalisa omubwate omukulu Douglas Yasiranga yacaddeko mu luzire eyo mu kkomera era nga yalabye ku basibe n'ayogeramukko nabo n'afuna endowooza zaabwe, wabula ng'ono yavuddeyo ng'agamba nti ekkomera lirimu kye bayita talenti era nga ye alabira ddala singa bafuna omukisa ogusitula studio ne bagitwalako eruzire okumala akabanga katini bwe kati nti bayinza okugatta ku music industry oba ku entertainment industry kinene nnyo nno si katono era nga we yasizidde nagenda maaso okubanga tehaako olaba ekikwatako okuva mu gavumenti nti bakirowoozeeko basituleko studio bagiteekeko ewa eruzire eyo mu basibe mwana tubalabe talenti weekola ki weetokomoka. Buterevu nateera nyongera okubajjukiza nti Sheikh Ashraf wali mukwano kubanga akusomera edduwa gwe wenna ayina ky'oyitamu ne we kiba kirwadde mukwano nga kiganyogezezzaako ebintu ebyenjawulo kiganye jangu ewa Seeka ajja kubanga akusomera busomeza edduwa ekirwadde kyo kigende. Olina mbeera ekusibyeko akanyaga mukwano tomagamaga jangu buzi ewa Seeka. Ennamba eyo gy'olengera ku screen eriko Sheikh Ashraf awo wansi mu nsondo ojja kubanga ate omufuna bulampalamba bwe ntyo n'etwala omukisa okwongera okubajjukiza nti for airport pickup mukwano sinnazikiza gwena aneetaze jangu buze mu box yange tubeere nga twogera tuteesaganye beeyi eba yakuteesa tulabe butya bwe tukigusa. Yes, omukyala amanyiddwa nga Sheila Nvannungi Omumbeja yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate alabikirako mu interview emu. Jjukira emabega eyo omukyala oyo baagambanga mbu yafumbirwa misambwa biki ebibozibyozi byalingaawo byatazaala biki byonna, naye omukyala ono agamba nti ekyamwogezangako embozi bwe zityo kyekyokuba nti ye muntu eyeekuuma ennyo naddala ku mubiri gwe, takkiriza abasajja guzanyirako wadde ogujaajamya eddakiika emu bweti. So abasajja olwamukwananga munnange ne balemererwa baavangayo nga bagamba nti oyo taganza abasajja aganza ki, aganza misambwa, era nga ye agamba nti omubiri gwe aguteera oyo yekka gwakkiriza
nti muli ddala yali supposed okuba ng'agulaba era y'ensonga nti lwaki mbu yeekuumira mu bintu ebiwanvu takunama okitegeera oyo ye Sheila omumbejja nva nnonje. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Ryan oluvannyuma lw'okuba ng'ate munange alaba ensonga za Suna Bene ne mukyala we Nambwayo yavuddeyo bw'atyo n'agamba nti Nambwayo tumwegendereze tuyinza okubeera wano nga yakyusa dda ekyapa kya Bukedde TV awo wekoze ki weetudde Bukedde New Vision bye natwala tugende so ye awo atuse mu kuba ng'ate amutya naye nga ye omukyala Teddy mukyala wa Bruno Betty onaye ayongedde okuba ng'ate akawaŋŋamula okusinziira ku gali mu nkubo kigambibwa mbu yanobye dda jjukira obufumbo tebunaweza ki myezi emikolo gyali gyakaggwa bingi ebyaliwo ku mukolo naye munange kigambibwa mbu anobye oba yanobye era nga mbu aliko omugagga eyasigudde nti era yagenze dda maaso okuba ng'ate amuyiwamu enzirusa eyo gy'olengera awo yagenze ew'omugagga kaakati nno bali abalinga bagamba mbu Bruno tamusaana Bruno si saizi ye kati kyeka yafunye saizi ye gwato wayi wabanga ajjidde mu giya ya motoka tekiba kintu kitono ekyo. Ekiro kya leero ngenda kuba ng'ate mpunzikana omukyala amanyiddwa nga Amy Candice ng'ono alina obubaka oba entanda gy'asibirira abaana ab'obuwala ate eri gye kiggwera nja kutuusaako boy child gwe bagenze mu maaso okuba ng'ate bamenya engula omutima mbadde pije okuba ng'ate nkuweereza ne ngamba nti we bali kubanga obadde mulabe mulungi ate kuumira mpeera sigale nga konkomide beera bulungi weeraba. Njagala okuwa amagezi ku baana ab'obuwala abali eyo nga mukyalina emikisa egifuna abasajja abamu bemwagala. Enjogera yegamba nti abasajja batono naye abakazi bangi mugiveemu temugikkiririzaamu. Woba oli mulaavu n'omuntu nga si mufumbo gwaba sacrificing gwaba abonaabona gwaba akola buli kimu for that relationship. So nga ate gwe atalina laavu yonna naye nga omusajja omufumbo akuliko mukwano tomuwa mukisa ogwo. Nze njagala okuwa obubaka eri abaana ab'obuwala nga togwangako mukwano na musajja mufumbo tokisaba nga kisindikire wala ebeere abomination in your life. Mukwano wonoddira ne weesaddakira omusajja omufumbo ojja kukyawa love n'obulamu bwo bwonna. These married men are just playing on girls' lives. Mu mitima gyammwe ne gimenyeka every time omusajja omufumbo amenya omutima bannaye nga teyeejusiza kintu kyonna ate alina kyakufiirwa ki akumenya nadde wa mama w'abaana n'asanyuka. So nga ateka bebi akatalina mukazi yenna akanoonya omukwano n'omukazi ow'okuwasa tekayinza kumalagga kumenya mutima. Mukwano naye kabaka gumenye kasigala kafaayo kagamba bambi I know how it feels ne weba sorry ng'ogimusabye ajja kwangu ogitegeera kuba atalina yamusigula togezanga. Wobanga tokikolanga okwagala musajja mufumbo wobanga omanyi nti oli mu laavu n'omusajja nga si mufumbo teweetulisizangako bomu okumufuna ate ne wobanga omufunye tomuwanga mutima gwo muzanyireko kuba naye abazze kuzanyirako. Trust me, believe me you. Naye abazze kuzanyirako so tomuwa mutima muwe ekitima akuwa ekitima atuuka okugenda kugamba go. Don't give your love and hearts to married men. Ate kiri wabiri n'abakazi abafumbo kyekimu wojanga oli musajja toyina mukazi wegala mukazi wakuwasa omufumbo tomuwa mutima gwonna muwe kitima cause naye tagenda kubeera wuwo. Bakazi mmwe bye mukola muli wiringa okubisasula. Bakazi mmwe kiki kikye mwagala. Mazima kiki mwagala bakazi mmwe. Mugamba abasajja tuli bayaayi. Nammwe abakazi lwaki mukola ebyekiyaayi? Ddala mazima ddala okwagala okutuufu kwekuliwa. Okwagala okutuufu kwekuliwa. Okwagala okutuufu bakutunda wa. Okwagala okutuufu bakutunda wa bannange. Bakazi mmwe. Bakazi mmwe.
bakazi mmwe musalawo mutumalire obudde ne musalawo mutumalire ebiseera ne musalawo abasajja tetulina kkooti etuwuliriza buli musango gwonna gufunaanwa musajja ku nsonga ya laavu abasajja tetuwulizibwa ne bakazi mmwe kiki kye mwagala bannange tukole kiki kye mwagala tukole bakazi mmwe bannange kiki mwagala tukole omuntu n'akwagala n'akuwa omutima gwe gwonna n'akwemaliramu